the return of Bobi Wine. Listen. Fellow Ugandans and friends of Uganda all over the world, by the time you see this video, I will have left the country for some critical engagements outside Uganda. And at the right time, I will come back and continue with the cause. I thank all of you fellow Ugandans who have concealed and protected me for all this time when the regime was looking for me. Those of you who fed me, those who clothed me, and those who offered me shelter. I will not mention your names, but God bless you. I thank the men and women in uniform who defied the illegal orders and instead of arresting me, gave me the information that I needed to keep safe. I thank the priests who prepared mass for me and supported my spiritual life when I needed it most. I thank my family for staying strong in these tough times. I want to thank in a very special way the people of Uganda for your prayers, for your support, and your encouragement. You have once again demonstrated that once you believe in something, especially an idea of liberation, you will contribute the little that you have, including risking your lives and your families to protect those that are fighting for that idea. You did this before in the 1980s, and you have done it again in 2026. And I'm sure you will continue doing it whenever it's necessary. Just different times, different generations, but same mission, a mission to freedom. It's laughable that for almost 2 months, the entire security apparatus of Uganda has invested billions of taxpayers' money to search for me everywhere, but they failed to get me. Why? Because the people have protected me. They have staged roadblocks everywhere, searching vehicles and even forcing motorcycle riders and their passengers to remove helmets, causing traffic jam and inconveniencing citizens, all on the orders of Museveni's son. They have raided homes of my comrades, searching for me. I mean, just 2 days ago, they raided the home of my personal assistant, Comrade Don Sheriff Naja, and when they didn't find me or him, they abducted his wife, and she's still missing up to the present. Good enough, all this was caught on camera. You have seen what happened to the 9 police officers that were assigned to me by the Electoral Commission during the campaigns. They were arrested, they were detained, and now they've been dismissed from the police force with disgrace, apparently because they did not aid the regime in spying on me and preventing me from leaving my house on the 16th of January, even when their assignment was over and they were officially withdrawn on the 15th of January. Now, I want to say this again to you, fellow citizens. We won the 2026 presidential elections. We won it, and Museveni rigged it. And that is why, out of shame and lack of legitimacy, him and his son are searching for me everywhere. They raided my home on the 16th of January, but I was able to escape from them. A few days later, they conducted another raid. And in this raid, they assaulted my wife and family members. They vandalized our house. They stole various items and occupied our home. And up to now, our home is still surrounded by the military. Now, this is why I'm hiding, and that's why I'm leaving the country for a while. We decided to fight back, not only within the country, but also internationally. And among the things that we hope to pursue are targeted sanctions against Museveni and his enablers. We also want those countries that are funding Museveni's killing machine to stop, and if possible, to completely cut ties with the regime in Uganda. In the recent days, we've been speaking on international platforms, although we've been doing it virtually. Now, we are going to be doing it physically. And on that note, I want to notify the comrades and leadership in the diaspora that I will be with you in the coming days. Let us prepare to lobby, to mobilize, to organize and push back against the violations in Uganda. In my absence, my Deputy President, Dr. Lina Zedriga, who has just been released from prison, will be acting president. After doing my work on the international platform, I will return back to my country and let the regime do whatever they want to me in full view of the world. After all, I've not committed any crime.
running for president is not a crime. For now, I ask you, comrades, to remain firm, to remain united, and to keep the hope alive. People power, our power. Our power, people power. NUP, my country. Everywhere, NUP. Right. It is confirmed right now. The president is leaving the country. Very soon, we will be out of the country. Agenze okubaka ensonga za kwasaganya. Abasajja bafunvubidde bamunoonya buli wamu naye ababuze. Kati nno waliwo enteekateeka ezigenda mu maaso mu ggwanga lya America. New York City na story nagikoze wano jjo bamulonze okuba omuzira omulwanirizi w'eddembe ly'obuntu mu nsi yonna. Kakati basajja bakoze katemba mungi naye ng'ate tebamanyi nno kye bazannyirako bali ku kaseera kaabwe ak'oluvannyuma. Era Kyagulanyi alabisizza nnyo Gen. Museveni ne gavumenti ye. Bwekyo bagamba tetunoonya Kyagulanyi tulina kye tumwagaza naye ng'ababuze ate bongera kukwata abo bayambi be bantu abamuli ku lusegere. Waliwo n'omuwala juzi wano omuwala oyo abadde akola ggulu eyo ye Gloria Leka abadde intern mu kooti eggulu ono naye baamukutte ng'ensonga emukwasa mbuno yalinkinza amawulire. Okitegedde court intern remanded for sharing records about Bobi Wine case without permission. Okitegedde intern yabadde azze mu kooti kola bwa intern mu kusoma amateeka mu bya kooti. Okitegedde ati mbuje yakuba ekifaananyi kino okuli omusango ogwawaabirwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Okitegedde kati abasajja badde bamanyi bakola ebintu byabwe mu bubba kumbe ensi ebalengera kati ne baswala tetunoonya Kyagulanyi tulina kitumwagaza ate ngeno bamuguddeko omusango kati nga buli omu yeebuuza ate guno omusango mumuguddeko gwaki kati ate ki ekyagobezza intaani mbu yavuddeyo n'abalabisa yoyo intaani gwe bagobye mu kooti manya gwe bakutte ali mabega wa mitayimbwa gyaliira. Lwaki? Lwakuggyayo mawulire agalaga omusango nti ono yakubye ekifaananyi ekiraga omusango gwabiddwa Kyagulanyi n'ogugenda okumukwatisa era oguterekesezza road block buli wamu nga bamuyigga. According to sources at police and court, Leka's charges reportedly stem from the sharing of a court recording indicating that Mr. Robert Kyagulanyi Ssentamu alias Bobi Wine, the National Unity Platform president, is charged with making false statements. The offense contravenes Section 25(9) of the Penal Code Act. In the Criminal Court Register, a copy of which was seen by this publication, Mr. Kyagulanyi is also facing charges related to making false statement concerning. Okitegedde ogwo gwe musango gwaguddwa ku Kyagulanyi mbu yayogera ebigambo ebitajja nsobe ebigambo ebyabwewusa ebigambo ebitakutuukaganye gwe musango gwaguddwa ku mwana muwala oyo naye nga bagamba tebanoonya Kyagulanyi. Ati tukyali ku ebyo ne Najja Sharif omuyambi wa president Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine naye bazze wakaawe ne bawamba mukazi we mukazi we ne bamubuzaawo ne bamutwala nga kyekimuwambisa kyekimutwaza bagala bababuulire Kyagulanyi aliwa Kyagulanyi ali ludda wa omuyambi bwaye ayinza okuba nga yali naye ayinza okuba nga twagala tumanye bali ludda kati omukyala bamututte wuuyo bamututte naye ng'omukyala gwe musanze waka atalina bbaawe ali waka naye tamanyi mwami gye yagenze kukolera ate omukazi muwamba waaki mukubanga bbaawe muyambi wa Kyagulanyi. Naye ngeno batugamba tetunoonya Kyagulanyi eno enguudo zonna ziddwako road block buli wamu bateezeteezewo road block buli wamu bamwambula buli mmotoka mbasiragobe okufuuza buli mmotoka tutangira bumenyi bw'amateeka okutangira obumenyi bwakizira kuyimiriza mmotoka buli emu bwe mugifuuza n'abantu bali bwe mubambula jako tulabe eggwani. Eyo ye Uganda we tuli. Alino Kyagulanyi basajja bafuukidde ekyambika amaze okufuula gavumenti ya Gen. Museveni ey'ebigere talina security n'akamu tewali bulijjo beesudi ya bwesudi tebali simanya intelligence tebalina bazo balina intelligence naye nga tebali intelligence yabwe teri intelligent. Okitegedde kati bano abasajja be bawa okukuuma Kyagulanyi
omulimu gwe bakola protectinga mukama waabwe omulimu gwe bakola okubeererawo ennyo Kyagulanyi ne baziyiza abazigu ba Museveni mukolako effujjo abasajja babataddeko obulabe babasibye ne babaweeshajojojo ebibuuzo bwe bamaze okubasiba ne babagoba ne mu poliisi ate bamaze okubagoba ne babazayo mabega w'emitayimbwa nti musango ki mbu baali babatuma ku spyinga oba kuketta kubega Kyagulanyi ne balemerera omulimu gw'okumubega ne balemerera omulimu gw'okumuketta kati gwe musango ogubasibya gwe musango ogwabagobeza mu poliisi ne weebuuza nti kati mwamuwa baaki mwamuwa bakola omulimu gwabwe mulimu ne bagukola era babatendeka kukola mulimu kukuuma abakungu ne bamukuuma Kyagulanyi ne bamukuuma bulungi kati bano bawulira ennugumu mwaki mwamukuuma bwe mutyo lwaki mwamukuuma nga bafuutu sooja bye mwakolanga mwabikolanga nga bafuutu sooja mwalaga omukwano mungi ne Kyagulanyi mwabondinga naye nnyo kyasukkawo abawaati enkoko ebyo bye balimu bikatemba olaba bino ebikolo bibadde bajja bakola kati kibaluma kibanuguna kibakoona kiba kati basazewo okukola ebyo naye kimawulire malungi nze ndi musanyufu okuba nti president asazewo naga akasooka afulumemu eggwanga alyetegule ajja kudda soon kati linda the return just wait for the return of Kyagulanyi ojja kumpulirira andi akomerawo ku kisaawe Entebbe ojja kyakaliwo yakomewo ne bamubaka kati tugenda kuba twetegese luli yali 1 million March kati zina kuba 3 million March mama ku kisaawe Entebbe kati munoona ng'akomawo agambye agenze kubyonoona ayagala kumunga jino Museveni amutereko zi sanction lusina kindi nga maze omukaba tunone Kyagulanyi ku kisaawe Entebbe ompulirire oba nayambala akazwalo kikaaki nina okwambala akazwalo okunona omukulembeze munampulirire embaga